ono omukyala musiraamu tonategera kintu ekyo okitegeera eddiini abaagikubidde ddala kati nze siri musiraamu naye nze kyannumye bonna balina omutima omulungi ogw'eddiini yaabwe tulinawo kutuwa Zahara Totto tewali tutangudde munnange ate tokolesa oyibambira oddamu n'oyogera akubajja kwokya asirika busirisi akole kye tumugambye yetonde tumulagidde mumuwadde ebbanga ky'okwetonda Kachumba TV MC Prince Alifo mugamba mutya kansuubire bitambulira ddala bulungi nnyo yawe bukeeredde ennaku zino zonna nga bintu binyinyi ebitambula nga bimanyi nti nno mwagadde nnyo Raster konze ka munoonyeeko ate twogere ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo nga ogamba kantu bino biki munnaye baatuwalabudde kati twagala tali kabbalaga naffe tubwambala waliwo omuntu omu eyavuddeyo awo ku TV emu sewe n'agamba naayita akakaya ka munne mbwe simayo sooka obuuze ku bantu leero nzijidde mu busungu bannaye muli mutya abali Kachumba TV bale twagala mwebale kwekuumirako mwebale kutwongeramu maanyi ne mutuwabula nti wano waaganyemu wano otereezaawo abantu bakwagadde beebale kunjagala wennyini awo twagala tutandikire ku nsonga za Zahara Totto n'omukyala Shami Mayanja. Zahara Totto yali ku TV n'ayogera ebintu ebitaali birungi maybe kusaidi y'abantu abamu naye kusaidi ebyali birungi kuba yali n'ayogera amazima nti omuwala oyo tamwagala yamutama. Ekyo kiri fine akyogere naye okulumba eddiini teyalumba ddiini yalumba yagamba akoze ki ayesibye ebitambaala ebiki ebitambaala ebikola ki tewawulira kiraka bulungi kati naffe tusazeewo nze nva mu tawuni by the way kugula Kakaaya osegeera olaba wabivumye kati tutandise obifuna by the way tutandise okuŋŋaanya amagye wansi eyo bino ebigambo bigende eri Zahara n'abantu abalala bonna bane tolowooza nti olw'okuba oli ku TV yo TV tebayiyo osobola ovaawo omwana omulala n'atuulawo muleme kukozesa mukisa ogwo okutandika kuwalabula abantu abantu bemuwalabula balina famire ate balina ebintu bye bakiikirira okitegeera kati ofudde ku muntu ng'omuntu n'okola ne ku kintu ekyeddiini tetumulumba olw'okuba yagambye mbusimayo omwana simwagala kituufu obwanga toyagala muntu okitegeera naye tosobola kudda olwogamba mbusimayo yesibye ebiki simanye ebikola biki yabadde straight teyayogedde ku kigambo ddiini kale kasinga oba oli mu kifaananyi ne ngamba ekyo kyambadde ebitalabuusi ebiringa gundi mba nnumbye eki waliwo mukatuliki ayambala ebitalabuusi kale njagala omuntu agambe ng'oli ku booda ogambe wa booda nteekawo ku kyaki y'abakatuliki waliwo kyaki y'abasiraamu ebikaya baani ababisiba teyagambye Kakaaya yagambye kitambaala naye nga kabadde kaki kitambaala kisibwa omuntu yenna omusiraamu n'atali musiraamu tuva wansi eyo mu tawuni tuva kunga basiraamu bonna era operation eriyo yaggula bukaaya tugenda kukola kye bayita walk to work twagala Zahara Totto yetonde tebagwa mmanyira abaana abo kagamba ekintu kimu Ivani tetukisusizza okitegeera baprovokinza abantu banyirwa kuba tebalina access eyoyogera ono gwe baprovokinza asobola okwogera ate alina n'abamwogerera walabyeko ng'avuddeyo amuzzeemu just yageze n'amulopa bulopi mu UCC n'abawandikira ebbaluwa ne bamuzzeemu wendi waliwo ekiwandiiko ekyayita ku mutimbagano nga Zahara yakamala okwogera ekyamugamba nti nalina omubiri ogukoze gutya nga bwe wagulaba ani yakiwandiika siffe si Shamimu yakiwandiika babaako bamanyi naawe nze nkubulya tonziza wala kati no Zahara nze nno mmusaasira bannaawe nze nga bwe nnina ebintu nga bwe bamanyiiko ddate wange ne Zahara bwe tumamanyiiko ddate nga tuzze tatutiisa tatuleetera kusumulwa kiri kintu kitulimu kya munda nga tuzzeeko emabega oli mukwano gwa Shami Mayanja yagambye boyfriend oli boyfriend ate omwami gwalina gwe ofaayo ki nga tuzzeeko emabega yagambyeko ko ku butakaanya obw'emabega bw'alina ne Zahara Totto byonna mbimanyi bwali buti era byonna mbimanyi naye kyasinza okutuluma muwala kubanga mumuyita Zahara n'ayogera ekigambo ekyo kye yayogedde
singa yabadde nga bamuyita Teddy twandigambye nti ayinza obba yakyogedde mu butamanya osegira naye empalana yo n'omuntu nze kati Ivan sobola kwata mpalana yange bwe mba sikusobola ne giteeka ku mwana wo mba musiru oba sobola kuvumira mwana wo mba musiru tolowooza nti nno mwaba kisusiza ne mukiteekamu eddiini naye nga si yabadde ategetinze ye anti kasita yagambye ebitambala yamulabye nga mmeeza kuno nno nze kati nkubuulira Zahara mubuulira kati nkubuulira ekintu kimu obadde okimanyi nti Zahara abadde yakava mu gundi mu suspension ya 2 weeks down the road ate yaliki bagala muzzaamu endala kubeera ku mpewo gwe tolowooza nti buli muntu like omuntu mwogereko ebisaanidde oli munnamawulire but don't go beyond ekyo ekintu siba nkigamba abaana osigira omuntu mwogereko ekintu ky'owulira nti kisaanidde mu air n'ekintu ekisusse kati waliwo omuwala sijja muwa nnyo maanyi waliwo omuwala yali akola ku TV emu ng'akola program bali bagiyitaani ng'akubanya abayimbi TV kanjogere Urban TV omwana bali muyitaani oyo era byaggwereyo wansi lineti asi lineti wakakati mukaddemu ni mukyala nsuubuga mukaddemuko yakubanga abayimbi kati waliwo yakola eggulire ng'akuba bebekulu natuuka n'okwogera ku kya bokisi ey'omunda ekyamuleetera ebizibu okisegira tokira nti aba agenze wala itsoka okugamba omuntu nti oyo mwana simwagala yantama okisegira nere n'osigala ng'okasuka ebirala lwakuba mwe batemye kakiriibwa ako kokka bingi nnyo byayogedde walabye Miki weesekedde n'agwa ne Miki kye kyamusudde kyo tujja kugendayo kubanga nsuubira bwe bavuma muntu yakibulandinze bwe bulandinzi kuba nsuubira bwe bavuma omuntu wandinnyamidde n'ogamba naye bw'oseka obeera ng'awagira sijja kugendayo Miki jasooka munoonye mu buntu mwogeremu ng'abantu so Shamim Mayanja obudde bunaali tuli ku toto tulina just twagala ekintu kimu apology senga abatagikoze it's okay tagikola wallahi Zahara tagikola omanyi omuntu asobola okuva kuddawo n'agamba lwaki njogeza amaanyi because I have the nina authority y'obulamu bwange lwaki njogeza amaanyi nina ensonga lwaki njogeza amaanyi era abantu bagenda gamba ntiisa kale omayize zebaide Ivan omayize agala labikira nnyo mukamera nga njogera ku nsonga ezo zitakola ki tuva wansi gula bukaaya kubwambala buli musajja yonna gy'olinga wewale odeetinzeko omukazi nga musiraamu obanga mukazi we waka musiraamu kuba hijabu ndi mukukunga bantu bonna balina omutima omulungi ogw'eddiini yaabwe tulinawo kutuwa Zahara Totto tewali tutangudde munnange ate tokola ensobi bambi noddamu n'oyogera akuba ajja kwokya asirika busirisi akole kye tumugambye yetonde tumulagidde mumuwadde ebbanga ky'okwetonda tetujja muwa bbanga muntu mukulu bw'analaba nga kimunyigiriza nnyo ajja kwetonda kuba kati ffe gye tuliko tuli ku mateeka kati mwasaze omugende mu mateeka kyekiriwo abantu amu bavuddeyo ne bagamba nti bandibanga bali mu stand byaddala oli omukyala oli omukazi kale yamu ekitiibwa ky'omukyala Zahara Totto mukulu ekimala kitegeera mukulu ekimala okubanga asengejja ku bigambo byayogera kitegeera Zahara si wa leero nawe okimanyi Zahara si wa leero mukulu naye ate siboga si wa leero oba okizosizza kale mukulu naye era si wadda nnyo naye aleme kubeera ate na ndowoozo oba na nsengeka ya bigambo ngeri teyawukana nnyo naye mwana muto be bantu be tulina okuba nga tulabirako waliwaliddeko maama alima namakulu ng'akoze ensobi mu bigambo bye ye mukulu era okitegeera be bantu asooka n'asengejja ekigambo ku lulimi kuno n'akifulumya okitegeera gomayo abantu bameka Zahara ba inspirings okubanga baagala okukola ku TV bangi naye kale ate bwe batandika owulira bino yakitutte nnyo yakiwadde nnyo visa nekitambula nze jasi mulumirirwako
nti media personnel munnange nali nkoze mu media house oshigira kati so bambi atutaase Zahara Totto DJ Zato omukyala walumbye omanyi kagabe waliwo zigenda Dubai ebya mutabiriko kale yajja kwetikane ku migugu Zato wabukidde byantalo ojja kumanya nti yakola dda cabinet president 2026 yes by the banji bagenda kuvuma nenze kivumo nga tekimenya gumba kivumo ekiyinza okubanga ekimenya eggumba kiri kimu mukazi wawe kungamba nkukyaye I no longer love you ekyo kimenya eggumba noje onkuba ekibomulo kyempulira amajege temugatidde kuba naye ayina amaje gaveeyo omanyi kati kagamba ekintu kimu nsobola okubeera wano nga nyomba ne lubowa nga nina amaje gange oshegeera nenga nako gakiraba ndi mukyamu amaje ne gasiizinga Ivan so akugamba okuba mbukale tugeze nze bosi wo nenve eno nengena nkuba mwana wa boda ku stage wali oluyi haba ngatalina kyangoze negamba mukwata element ye ojikwata ositegeera mansusse n'amaje gajja kuddawo gasengeje Zahara ina tuzo oli mwana mubuli akuba Zahara mukulu ku mishami mu mayanja kitegeera oyagala wakana tebali myaka jeje ejawa Zahara ni Dana olizo be sweet baby sweet 16 Toto wa generations soko je Lubowa aveyanso winge ensonga zinene Lubowa ja utogere ku nsonga za bajjo tulina Lubowa waneno musajja muzanyi wa katemba wa filimu theater praise bamuyita smart sajja smart wa ya smart munyambala okay weyanjulira abantu abalabi bafa abalungi amanya n'eddoboozi nze Bossa Ronald ng'erya stage nze Lubowa oyinayo omuzanyo nyinayo omuzanyo yes na 18 sikyagamba 18 Saturday week eno tusheno tubadde tujja tujibagamba mujje muwagire oli bulungi ni bulungi mukama wange ndiro omukyalo omu yekka gwolina tukireke ekyo tojiwa maanyi asobola bana omu jangu kushola bembikonde tolina omu ali omu mwogere okuswaza anti kati boba tunaba kwanjula mwana w'abandi si kirungi ate mukola ki mukuba nsi kagamba nti nakijoba abantu ne bamumanya abazadde be balina soko tumanya then ensi naye mumanyi oza mukitegedde muna abawala abali eyo muli bangi Lubowa bwagambye so ensonga ya mukozi wa TV okuvayo najolonga oba mwana tomuzza miramu ejo mwana ayina show anti just gwe balikuteko muzanyi wa movie katemba nono byalimu okyogerako kyensonga eyo mudakiika ntono nnyo actually nze kyenyinza okwogerako ensonga TV zino zina obuzibu cause bwemba muyina personal issues nojije bali nojeta direct ku TV ekyo nsobola okiyita obusiru obukyasinze yes kyogamba omuntu okozewo ku TV eyo gwetogerako musiru tosobola kujja kintu kale kiringa gwe olina mukazi wo nemufunamu ki obutakkaanya songa n'ogiteeka mu mawulire ekyo nkikonda eminga n'omulamu bwange bwonna kyogere nti musiru aba musiru yes kyogamba eyo gwetogerako ku TV musiru bana basabula bajja kusabula kalate obuzibu obuliwo abana bagenda boycottinga show yo obuzibu obuliwo ne TV zinene zikozesa abantu bwe batesobola kuvaayo ne mugamba kuba zaakola ensobi oyo omukyala azaakola ki kati Zahara bw'aba akyakola ensobi ze ezimu cause mpulidde muganda wange lasitanga agamba nti wa generations tebaakawulidde lwaki okazza okitegeera ene wa mirembe centuries yandibadde kyakulabirako nnyo kati mu industry eno eyaffe ya art tulina ba Uncle Abe toli musanga nga ayokyezza toli musanga nga akoze kirwaki bewa respect naye kati bwe bateewo kiti okwogera ekimuli ku mutima buba busiruwe kale amukubira essimu ne lwaki oyimirira ku TV actually oli omuwala omulala sokoleko oli omuwala omulala yani Sandra yani yakyogera bulungi
nono yayogera ekigambo actually nze nabadde mmanyi abasiraamu be bagenda nosinga okuvaayo kola ki ovumirira omukyalo Kasandra nkagala nnyo kasweet baby kange obadde okimanyi Sandra Lian teyavumirira naye bukaaya yavumirira bitambala ono omukyala musiraamu tonategera kintu ekyo okitegeera eddiini abaagikubidde ddala kati nze siri musiraamu naye nze kyannumye ndi mukatuliki andi kati yali agadde ku bakyala abasiraamu baba bavodde ajatiwe kashamie mukozi oyo alina ne Farida mujja kwokya waneeno Farida Lucifer abaana ba firimu bangamba abadirekita baganza nnyo abaana ba movie bano abazze okwewandiisa abato bituufu mu movie gye biri kibuuze director wange wuuyo kwayo omukuba director abantu sizza wano omusajja bangamba ye kenyina ayogera alina omukyalo omu wadde erinnya tasobola ddeyogera olimanyi omumanyi erinnya tasobola ddeyogera omumanyi nedda olaba kati kagaba ekintu kimu nabikola nnyo kitegeera kati kamuweeko ku privacy abataabira baluli babere bawe nga bakimanyi nti nkola ki ofuna ddi omukyala nawe nosetolinga tubadde ku mulamu obadde olina ekibuuzo ky'obuuza tova nnyo ku mulamu Ivan oba wayiza okunywa sivaako naye kibuuzo kimaleeyo badirekita okuganza ki abaana babikola kituufu babikola ensonga eri bweti bibiina bingi bigudde director bw'oteewa kitiibwa buli muwala gw'olabye nti nono mulungi n'omuganzi ono n'omukola otya those are the fights z'ogenda osanga mu kibiina director yakoze bw'ati yagize ono yagize oli kati abaana batuuka ne beepinga so respect ba director gye balina okwewa okuyimirizaawo art akutya kyekigenda nosula art babikola naye si bonna nammwe basita mu bibiina ebyo tugambe oli mu kibiina tugambe altruz kati kagambe gwe balabanga sita nze kagambe okwana abawala bonna kubakiza bagibeera ku Ivan kagambe ekintu kimu nze sane n'obwasane bwange kizibu nnyo okwana wentera okukolera oba wembeera nze ne bwogende waka wembeera bakanya kunda bulabi nti afulumye agenzi tewemalangako emirembe ekyo nsiba nkigamba abantu kubanga ne bonagamba omuwala ng'omukwanya muli mu kibiina kye kimu n'omugamba n'ebibeerenga byeri bwe banaakwa siniya omukwano ate anajja ku muti we mwesanga bitandikira awo era ogenda otandika omulaba ng'azimbye kati tetujja kwetolola wala katukozesa olulimi abantu bebasinga otegeera direkita nga yalidde omwana ye baaba okimanyi omwana alagirawo enkeera oba tosobola namulagira ali yakitingirawo abanga nziku erinnyirawo owaayi ogenda byewala otya okubyewala nabyewala dda ogambye otya nabyewala dda mukama wange abaana balina kagulupu kange abantu babiri gulupu yammwe temuli abulako munne alafa gulupu yammwe temuli muwala godetinga kati ngenda kyogera bwe nti addamu kiri wali tewali sokoleke osobola okwewa level n'ogamba no sigenda kwagala ate osobola okwewa level n'ogamba ngenda kwagala kino ekintu okiraba ng'olina okwagala guno omutima gusikirizibwa kati ojjalaba omwana ebyaddala nga togenda kukola ki tojja kyebeera so kati ebyo byonna bwogenda okikomeza weewa just kukakasa nti nogenda bw'oba ofunye omu abeere omu mu kibiina ansa gye njagala kyokoleramu bakita batya Aluts production olinamu omukyala tolina tunula nyo wano olinamu tolina anti kati olaba bw'oba olinaso ku Saturday ddamu ebibuuzo mu bulambulukufu mbadde mmanyi eno she tugenda yimirira nnyo ku bibuuzo shegenda tambula mubuze ekibuuzo kale mubuze kino ekyangu mu Aluts wali okwanya mutokwanangamu ya nali nkwanye kati kiba kikuladde answer ye yawali shegenda tambula yakwana nawasanamu oyinza okuwasanga tolina mukyala egenda tambula etya ssebo ya shegenda tambula bulungi rehearsals tuzikoze bulungi so abalabi baffe abalungi mujje ku Lwomukaaga Club Obligato tubategekedde bulungi shegenda kubeera omuzanyo baguyita abakazi meketi actually project nze yagyewandiikira ne directingibwa director Sane ne directingibwa
director Edwin Lutaya ne bako directors abalala bamukoze takyali direct bamuvuziza nze yagabe director kibiina ki abaana bakwata amanya ana basabula owe abantu basuubire okulaba ku director Edwin Lutaya actually tolanga ndi anajja abala bafango ne bagenda kujjaawo kiri bwe kiti buli muntu aba n'endowooza nze kyemanyi buli muntu aba n'endowooza ye mbulamu kati bwe banga yabadde endowooza ye lekereme kunyigiriza nnyo kwa ye yawadde ki ndowooza ye kati gwe yanyiizizza naawe osobola ow'endowooza yo kozesa essimu yo genda ku TikTok w'endowooza yo naye tuba okkiriza nti waliwo omuntu aw'endowooza ng'endowooza agijja mu ndowooza ya muntu ng'endowooza agijja mu ndowooza y'omuntu kisoboka waliwo bunyumirizaako kyali kikutuusako wanyumirizaako omuntu w'emboozi nga yiyo mu mbeera yeemu nga mulina we mutudde n'anyumya emboozi yeemu gye wamunyumiza nga yerabidde yagimunyumiza nga yiye kituufu okitegedde nti enjala endowooza eba eyawukanye okitegedde kituufu nti waliwo omuntu buli muntu kifayini aba n'endowooza ye naye waliwo omuntu agenda okujja akayane ku kintu nga naye bamugambye kigambe kyekyo ekyenjawulo kati nze tosobola kuntunuzaamu kamera nombuuza Zahara Totto ne Shamim nenkuddamu ansa nga sitole yaabwe sigimanyi nyina osooka nenfolowing ekintu nemmanya kivudde eno neeno nendaba wa nsobola okulaba nti Shamimu ye mukyamu nenkuba Shamimu tetuganya ayogera nnyo nsobola omukuba siina muntu gwe nsobola kutya singa aba akoze kikyamu kati Shamimu singa avaayo nga ye mukyamu of course oba ojja mukuba naye kati mwene ensonga Shamimu yabadde mutuufu omuntu gwosobola okutya tosobola mudda mu bigambo bye ngenda kugamba muntu ki alien skin papa kawaida kaguje oyo omulaba sobola omuwaako ensonga zange kale obuzibu bwe tuyina ngaffe bannayuganda oba abantu twagala kuwulira kye twagala okuwulira biseera ebisinga tulemwa n'okwagala owulira amazima kozi tulina kye twagala kati bwe ndaba ensobi ku alien nze nja gigamba nsobi ki gy'owalaba wali omulabi one thing kyengenda okugamba okimanyi bulungi ku show ya alien naliyo eno ya Freedom City eyayabya Freedom City okitegeera kati kitegeeza muyinako love okitegeera naate bwe ndaba ensobi ekyenjawulo kyolina okuba nakyo mu bulamu bw'olaba ensobi gyogere nti eno nsobi sobi ki gyali akoze gy'owalaba owaayi saagala gendayo eyo show yange etuuse abantu banyiiga banaye ku lwomukaaga sebo papa kaguje kawaida tagambwako omusajja waffe omukaaga muje muwagire omwana ono bigato nenga dafa ate ku lwomukaaga lwennyini banaye tuli ku Serena Hotel Kampala tulina Zubeda byatalo nkunga abakyala mwenna abasiba obukaaya abasajja abaali bakwanye ku bakyala abasiba obukaaya ffe bwe tumanyi ng'obukaaya abalala bwe bamanyi ng'ebitambaala ebiwunya bw'oba wali omudeetinzeeko obeera wadigiyitayoko mukwate obukaaya bwammwe oba oli mwami keesibe jangu ku Serena ku Serena we tugenda okusimbula ku Saturday tulumbe TVM totiisatiisa mugenda mmala ssaawa mukaaga anti ebintu byaffe obimanyi omukulu akazito yakawulidde onedi boyi ono ow'omutwe yakategedde akazito sigasiri kwoyo yevuddeyo ngamba gundi twamugamba towalamba papa kawaida kaguje bajjonoza kirozezzaako yakawulidde naye waliwo kyesitategeera bulungi mu kintu kya bajjo ne alien ani yali omukyamu ebyaddala kozi nze ka video ke nalaba tumi saagala kintu kino kigende wala nze just njagala mmanya kituufu nze ka video ke nalaba oyagala mmanya kituufu naye ogobere interview twakola eziri kacumbali njagala mmanyire wano nga ndi n'omukulu nawulidde vice bamuwadde obwa vice baana mmwe bafangwe ni soldiers mwebala ekitiibwa kye mwampadde mbasuubira sigenda bayiwa nze genda andi omanyi mufango tulina ekintu kimu tosobola laba mufango ni munno ng'ali singo nga waliwo mufango ni omukyala n'otawasa
era kati nze kolaba waneeno anytime from now I may get any fangoni woman. So ekitegeeza bafangoni abakyala akomentinge ng'agamba ndi singo kiwedde nze kagamba ekintu kimuntu papa kawaida kagujje n'antagambwako bwe ngamba n'antawe twambagenze kabaka gwe nnyingiridde bansonyiwa Abaganda. Uganda baali batugamba atasobya ali omu. Ani baba yatandika osobya asobya omukulembeze w'oku ground ki nawe oli mukulembeze ngamba anti nze gwe mbadde mmanyi atasobya kati tuyinza oba twegasseeko omulala atasobya ali ogu mu basajja anti okukyewa nga waliwo ekiina fupa figade mbombo glatenose gw'omanyi ani atasobya saagala genda mu byabufuzi ani gw'omanyi atasobya wano mu Uganda Kyagulanyi aliyeni akyetaddemu bweteesi kisoboka asobya aliyeni kunze asobya kunze tasobya kugwe tasobya tagambwako tasobya era kati ekyo ekigambo kyoyogedde kibi nnyo kimenyewo namenyesawo omusajja wano ekigambo sokoleke ngenda kyogera bwenti kunze asobya singa mba ndabye ensobi gy'akoze nsobi gye yali akoze n'ogamba n'asobezza togaana kwogera kintu mbw abaana bavuma kati kagambe ekintu kimu ebyaddala ona serious note oyo mukulu aba tasobezza soka owulire yasooka n'atugamba nze kutumi yagamba takyayagala ki second chance naye walabye omwana gwe badde second chance omanyi obulamu bwalimu kati atambula adigida budigizi gwatamanyi mwana gwe bataddeko mukono bwe bati oyinza ogamba bigayi ffe tetujagala second chance tetujagala mwagitwadde mu first anti yagamba yagamba nedda ekirungi okyogera nedda ekirungi okola bwoti ekirungi oyogedde walolebeko mu embeera kati kankole bweti tukubaganya mboozi saagala muntu teri kwetonda naye kampiseewo points zange nze tetuli mu debate nti oyisawo points twogera on facts nabiva ku mutima oshegira ogambye waliwo gwe bawadde second chance atambula adigida diwe walolebe alien skin nga bali mu first chance gye bamuwa diwe walolabyeko any close picture next to the person you're talking to. Is that a chance? Yawula okwogera ku muntu bintu bino byawukana. Yawula okupostinga omuntu okwogera ku muntu n'okumitinga omuntu. Ku byonna bisatu yali akoze eki. Baali bamuwadde first chance. Soko uliye ku byonna bisatu yali akoze eki. Kati nze kino. Addamu kibuzo kye nkubuzza. Ati kyengenda okuddamu. To me kati fe tuyina love gye tubeera n'omuntu. Kati nze nyinza oba njagala Kyagulanyi. Ng'okwagala alien namwagala lwakuba Kyagulanyi. Okitegeera? Mukyawe. Si kye ngambye listen. Bwe buzibu bw'abaana bapuufu bw'oleta ensonga kati ndowooza agambiddewo mukyawe. Nedda kiri bwe kiti tosobola kuŋŋamba. Mboze natandika okulya amatooke olw'okuba nnawasa mukazi wange agafumba nnyo ewaka. Linako sokawulire bw'aba anobye. Omwagala wa Bobi Wine. Bane tulemeteekawo olugezigezi. Bobi Wine ekitegeeza bw'atamwa second chance. Sokawulire Ivan sokawulire. Ivan sokawulire. Bannayuganda tulemeggattika bino bintu. Mbu nayagala gundi lwa gundi. Activity kye yabagatta gye walabako. Olyokogambe wamwagala lwa gundi. Nga bw'ona agamba nti twasooka omulundi ogwasooka ne tulaba ng'omukulu avudde eri gwe mugamba kati yeeyagala nga zze eno. Actually nze ekyasooka okunjagaza gundi alien bibiri. Bobi Wine yakola ki? Ekyokubiri Palaso. Omanyeyo famire y'abamayanja eyina entalo. Ate yo togesigendayo. Famire y'abamayanja eyina entalo. Twesibe nnyo eno famire gireke. Tolumba nnyo famire. Ku bimu ebyamunjagaza. Musatu baamukuba. Bwe yavaayo n'agamba tayagala second chance. N'agamba bagiwe ki? Abagyetaaga. Kyakuyisa kitya? Ngamba gwe bagiwadde wamulabye. Ati gwe kyakuyisa kitya? Ekyaki? Kyavaayo n'ayogera. Muting esimu. Kyampisa kitya? Actually kati ngenda kola bwenti. Saagala kiyingira nnyo. Topalapalanya. Kiyingire.
no actually nasigala nnomu naye nalabanga omanyi ekitukumira mu gundi labayo kale togenda wala kamubuuzayo ekibuuzo kimu bwe basooka omuwa first chance wawulira otya? nawulira bulungi. Bagimuwerawa bagimuwerawa. Okimanyi abayimbi bangi wulira okimanyi abayimbi bangi wanene Uganda amwe ekibuuzo bagimuwerawa kumupostinga that's yeyo first chance kumupostinga n'omanya nafunye first chance bamupostinga omuntu gw'otamanyi wamumanya ku sokoleke gomanya abayimbi bameka abayombi obutaba postinga sokowulire kale kankubuza ekintu kimu okimanyi show ya good obutaji postinga ekyo nakyo kyabayombya kyayombyani bantu bangi bayomba simaya Bobi Wine alina empalana biki omwana omuto yaganye yadde omupostinga kagambe ekintu kimu sokowulire Uganda nzitugenda nnyo netambula jukira kyebigambo kyenagamba propaganda osegeera wawulyako omukulu papa Kaguje ng'avuddeyo n'agamba mbu yabaganye postinga good anti amajege ge gabyogera webale lindako mutabani wo bw'avaawo yo n'avuma mutabani wa neighbor gwaba avumye bagamba ki wakuza bubi omwana siwe kiri naye sijja kusalira nnyo musango kuba bana batambula ne bayiga ebigambo bw'aba papa Kaguje tavuddeyo okwogera kintu waliwo n'omuntu asobola okujja n'agamba lubawa wa alien na posting ekintu ninga ebyaddala toli osegira muve ku kigambo kye mugamba mbu chance simanya one on earth no one can give someone a chance ekyo kisoboka wulira chance zetugaba zizi anti wulira waliwo kye tuyita blessings ne chance mubigattika alien alina blessings alina chance ati ebisere bisinga byonna bitambulira wamu lero kankweta gundi ya chance weyinza okugitegerera mangu bw'oba okwana omwala omugamba mpayo chance mbereko mu bulamu bwo that's a chance ogenze kusaba mulimu mpayo chance nkoleko mu kampuni yo osegira like osanze celebrity oba omuntu yenna n'omugamba mpako chance ntambule naawe that's a chance in life have you ever had someone oba wali okiwuliddeko wa nga bafunyeyo ka chance papa Kaguje ng'agamba mpayo ka chance mbereko naawe oba mpayo ka chance mbereko social media handles zo kati chance gye mutu we yasooka yevaawa owanise mwe omanyi kati kagambe ekiri kimu kitufu oli vice kagambe nedda amanyi kanedda nze bayire kagambe ekintu kimu nze nakunyonyola mu interview yasooka nze alien simwagala lwakuba mbu masanyalaze gayina osegira kati kagambe ekintu kimu okimanyi nti nze yasooka kwa alien stage nze nga sinamutegeera naye nga oluyimba embozi etambuza enkola ndomanyi osegira by the time ayina omuyimbi gwe nkatambula naye nindaba omusajja ng'agegenya oluyimba lwemmanyi nimba buuzayo nyini luyimba osegira n'atukuba ekiyimba ekirala then nengwa mu mukwano lwalirikisize gwe wulira music wa alien omukadde oli yakubanga kiririki ne kitambula paka ki ne kiggwayo ng'owuli ayogedde ku story ya Saara osegira ne mwagala olw'ekyo nze omulundi gwe nasooka okumiitinga alien ng'akikubye atuuseeyo oyo mwe namwagala nnyo mbuza lwaki namutuukako n'angamba kale mwana gwe tomanyi nakumanya gye nabeeranga mu haso zange ng'ate gwe serebu wange alien yatandika okumpagira nga nze simanyi nti anjagala kati nze sirina artist ndina kyali wange kyovula bwe mpulira omuntu ng'ayogera kwa Ivan ekikyamu nkola ki olw'okuba obuzibu obuli Bannayuganda nti olw'okuba kati ssaawa zino yali mu kamera bamujajingiramu eyo life ne mujajinga ng'omuntu wabuli mujajinga kale gwe omuvubuka ali yagamba yali avuga boda mujajinga nga bali yeeyisa ku stage yammwe owayi abantu bakowoolove wano kubanga akatengo kawulidde mujja kawulira oyakuba by the way mulimu gwe bamuwadde ajja gusobola ate bapadde kyenjagala kiri bwekiti ensobi tugirabe nga fangwan soldiers wa One Africa dem kyobola nasanyuseemu emabega kaawo naye gwe abaana bakuba
Bana 18 muje muwagira omwana ono. Obrigato. Nete mwerabira abo Bukaya mwe namba kowodde. Abo Bukaya. Tuli ku Serena. Mujje tulabise, mujje tukakase, mujje tunyikize. Abantu abagamba nti ekivulu tekigenda kukola. Ekyani? Ekya Serena. Tebajja. Ba nawulidde tiimu yenge egamba n'ekivulu. Tebajja. Ate kati tiimu yo no sikaliyoki. Okay. Atumaliriza. Linda kono sikaliyoki tebajja. Bale tugenda kwegayira abantu bajja mu bivulu byaffe. Kati kagamba ekintu kimu Ivan omuntu akwagala ajja kujja. Ne bona ayogera ki? Omuntu atakwagala ne bomushigira abamanyi ne kyokola ku mulyango. Amulya nadda mu nnyumba. Titugenda kwegayirira abantu banna. Bubaka kibo ine Zahara Totto nga tumaliriza. Sina bubaka bwe. Yasi chenjalo mugamba yeyisenge emyaka gyo bejino okukola. Nze ngero omuntu bayinza okungamba nti sane weyisenge emyaka gyo bejino okukola. Nzire wakane nkitomu ne ngamba nti dwachinze buli kaseera. Ate nagamba mbu aliko lutwe nedda. Weshegira. Nebyayogera biwuli ali nga abyogedde. Alina kwetonda kuba mugambi okwetonda. Fetwa goberedde amateeka protocol twazigoberedde zonna. Fetuli ku show yaffe. Weshegira. Ye bamukwasaganyiza gye twatuuse buli kimu bakikwasaganyiza bagonjolegane. Tulina audio gye twawulidde nga egambibwa okubeera nti neetiisatiisa Shami Mayanja. Okola ki? Nga waliwo omwami alinga amuyita ate oluvannyuma n'agamba ku media center, oluvannyuma n'agamba manager wa Zahara Totto, oluvannyuma n'abyewakana. Bapalapalanye buli kimu kisoboka. Omanyi obulimba bwanguwa busobola n'ofuna boda. Naye amazima gaba ku nfudu. Ne bwe gatuuka. Andi ekiddiro kimanyi osobola okwagala omusajja nga wamuloga. N'eddagala lwe lifuluse. Ayitambo isi. Lw'omanya nti sitaani mubi. Ebbanga lyomaze nga webaka n'omukozi w'ewaka ng'abaana bonna si ba musajja nga bonna ba mukozi. Okitegedde? Nti omusajja ateredde mu sensi ze, ategedde nti wali wamuloga nga n'abaana talinaako yadde omwana. Oba ozzaako kyolina abaana bana. So nga tumaliriza Shami Mayanja ali mu mbeera nnungi. She's doing fine, my baby. Tewaliwo okutiisatiisibwa kwonna kwamutuuseeko. Kama makali steady. She's doing fine, my baby. Hey, she's doing cool, my baby. Mugenda kuwonona art. Ate munateekawo embeera. Buuza abantu. Gwe teekawo ekibuuzo babuuze. Who is she to me? Gwe ekibuuzo kyakulemedde. Ekyaki? Who am I to her? Njagala kubuuza. Kankibuuze ggwe. Ki ekituufu ky'oli gy'ali? Kozi TikTok onziraba mupepeya bulala. Kyendi gy'ali. Ddala kika. Omwami wa Shami mutomanyi. Mumanyi nayo manyi. Mwizo otandikira awo emise. Letujja kakasa air, letujja kakasa public. Nenga kyendi gy'ali. Ddala kika kayimako kamanyi. Ojja kunyamba okantere mukko. Bwekamane kaliko complete. Ako. Naye nga tumaliriza. Anko bajjo kiri kitya? Wafunye kolya? Tugenda nja kufuna ku nsonga ezo. Ezaji. Eza bajjo. Ezo zira mpitirivu nnyo. Wawulireka audio omwana we yasose n'amuwaana. Namugamba anko bajjo ensonga gy'oliko ntuufu. Era njagala otegeeza Bannayuganda nti bajjo buli kimu kye bamuvuma kimufaanana. Nga anko bajjo ali ateze weyali yadayagala kuli omwana bwamuwaana. Ensi eno nedda mwana promota bimanyidde dda. Kati Ivan tujja kujja ku nsonga z'abapromota mwana. Abapromota bamanyidde nnyo. Ne bebekulu kati ne Raster yennyini. Naye yakyogerako ekintu ekyo. Tosobola kujja mu kamera n'ongamba Ivan agwana 10,000. Oyimbira emitwalo. Oshegeera. N'ofuna omulimu nga beetaaga Ivan. Ayinoteko mukubira emissimu n'omubuuza ogenda kukolera mmeka. Ng'ate waziteekawo dda already. Zitire butezi ku ssimu ogola abo bannajja okukolera. Okay. Abwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero naye nja kusaba anko tumirayo abantu babasatu. Njala otumira abakyali bange bonna bali diaspora. Betukwatagana ku TV ezinebbiri wammanga abali ku timu ya Zeus ku TikTok okwo n'abali ku TV ya Blake. Mbagala nnyo nkwagala nnyo Kingsley ewe Canada. Mami MM nkwagala nnyo. Pretty Contagious nkwagala nnyo. Flower Nolini Aira Mazi
Brands Guitar, the guy gwe ndilaba chali bage bangi bali awo matiko events eri Canada by the bakola bulungi abo bagayi bali eyo omanyi tulina omukutu wetusalewo okwesanga by the nze nebaza nnyo mukama ekintu kimu buli wengenda bannyaniriza kitegeera bagayi abo bambeereddewo bambi bali Canada bali diaspora sijagamba nti bali Canada kuba bawulukanye bonna bemmenye n'abalala besimenye bangi naye nga gwe kyomanya buli tuba twesanze ku mukutu gwa Bleak kutumiddeko tuba twesanga ku mukutu gwa Zeus nkutumiddeko family yange mzee wange nkutumiddeko abaana bo mu Kisenyawo Lubaga Road we nakulira basajja alumba mwenna mbaagala nnyo mwe bali kunkumira kitange bless a big baby wange nkutumiddeko anwose mwa ne uncle Bajjo nkutumiddeko wadde kutuzi ya njagala tumira naizo kubba asiye mpya nabiso buyaye sebo ate njagala okubuza oyinza situkaone microphone njagala tumira abawagizi bange abalungi abali mu Uganda mwenna please ng'ennaku z'omwezi 18 Saturday eno mujje mumpagire njagala tumira abawagizi bange abali ebweru w'eggwanga omumbejja Winfred ngali kata yaguzeyo she bought some tickets era tugenda batuzigabira abantu omumbejja Princess Brenda Namara yaguzeyo some tickets nazo tugenda banga tuzigaba Dambwe Alani naye yaguzeyo tickets tugenda banga tuzigaba so ntumira abantu bange bonna mama Batenansana mama Miss Uganda sweetheart wange sisobola kumuleka sweetheart wange yeah yugumye tumirako mama wange omulungi yugumye nsine alutusi yugumye amanye nti aliyo kagamba nti kase erinnya kutumirako baby wange omulungi kale tuwe nyukuta esooka ku linnya lye nyukuta eso mulinnya lye wakati mulimu buli wamu Agnes mulimu Catherine mulimu Bridget mulimu nyukuta esooka gye twagala nyukuta esooka kati opalapalanya oba ne kusoboto bogero palapalanya kye twafuuka wakati wange naye nedda sewo Mrs. Lubowa Mr. and Mrs. Lubowa kale Mr. and Mrs. Lubowa nina akantu ke nalabye mu Nigeria yageze yabadde afuluma mall kazi lekamutomera lekamugamba sorry biji nalonda bibiri akagamba it's okay lekamugamba do you mind to give me your number ko guy I have a girlfriend kati abakamera kati baba down muntu ne yewunye nayita banna mabulire bajale mujja ko interview ngamumbuza do you have a girlfriend yes I have a girlfriend biji namwogera ko birungi byerere obuzibu avude mu mubuza linnya nalako tulagaba girlfriend kumbe gayo wade mu streaming live wali ku TV wali ku simu wali ku laptop ngalinze linnya gayo ngali awo mukazi kati Mr. and Mrs. Lubowa yona joli owe nasana owe namungona Jabera yamanyiyo jabera so baby nkwagala nnyo ali mu industry ya feno simanyi kyonna kyali